obulamu bwaffe nga bulungi tukungaanidde wano okukwebaza ate n'okusaba obw'omukisa ekizimbe kino eddwaliro erinajjanjaba abantu wano. Kwebaza okukuuma kabaka waffe Ronald Muwenda owookubiri n'okumusobozesa okukola ebirungi byonna nga eddwaliro lino, naye tumusabira obulamu obulungi, emirembe, essanyu ate n'okuweereza obulungi. Kati abooluganda batumire ekigambo kya Katonda. Ikigambo kya Katonda kigenda okusomebwa kivudde mu Njiri nga bwe yawandiikibwa Matayo okutandika n'olubiri olwa 23. Awo Yesu n'atambula Galiraaya yonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, ng'ategeeza abantu amawulire amalungi ag'obwakabaka bwa Katonda, era ng'awonya abalwadde bonna n'abayongolevu bonna ku bantu. Ettutumu lye ne libuna mu Samaliya wonna, ne bamuleetera abalwadde ab'endwadde eza buli ngeri, n'abalina buli ekibabonyaabonya, n'abaliko emyoyo emibi, n'abeesimbu, n'abamuzimbye, bonna n'abawonya. Abantu bangi nnyo ne bajja gy'ali nga bava mu Galiraaya ne mu bitundu by'e Dekapooli ne mu kibuga Yerusaalemi ne mu Budaaya era n'emitala wa Yoludaani. Ekyawandiikibwa kyaffe awo bwekikomye. Abooluganda nga bwe tukiruddemu banti wano abanaagitanga okujjanjabibwa ku byonna ebibuga byonna. Twebaza Mukama olw'ekyo kyatukoledde. Tuweerezaayo essaala yaffe eno. Babalaga obusaasizi, funira abaana bo beewumba. Mwoyo asiime okufuula ekifo kino okuba eky'omukisa era omusangibwa okwagalana. Abasawo ne bakolera n'amagezi omulimu gw'okuwonya abalwadde. Abajjanjabi n'abayambi baabwe ne baweereza abalwadde n'obwegendereza. Era abantu abalina okukkiriza mwe bajja okulambula Kristo nga balabira mu baganda baabwe ne bannyaabwe abali mu bulumi. Yamba abalwadde nga bamaze okuzaabulibwa mu bulwadde bwabwe basobole okuwona amangu n'okwebaza nga basanyufu olw'ebirungi bye bafunye. Ebyo byonna tubisaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. N'okukizibwa kino n'okutuwa omukisa agaawo kanti ebigambo. naye ndowooza abamu okugakubakuyigira mu eyo eraga essaawa eno ku kizimbe kino, naye nga ne bino byonna ebirala ebikola eddwaliro eddamba. Kuliko genowaadi, kuliko maternite, kuliko steeta, kuliko ewasulwa abajjanjabi, nnyumba z'abasawo, kuliko ne toilet block. Naye ng'ate oluvannyuma wano we watuukibwa omuntu nga tanaba kumanya bw'alina okubeera. Amala okutuuka wano bamuwandiisa, bajjayo fayiro ye, balidesigalingira wano. Era wali we wali sitoowa ya fayiro netukirini. Bwe bamala okubakebera n'okubakekateeka ne bazza wano bazaalira ne basuula. Kati amaze okuzaala twabateerezeewo ebifo bisatu basobola okukudaabukibwa, naye ng'abalinamuko ku leve eyawaggulu bo basookera wano postnatal private. Kakati ate abalala binawo waadi wakuumulira ne waagitaawa.
kakasi wali ate newabeerawo omulyango okufuluma kubanga ebinaabiro ne toyireti nebukoleza bigenda kubeerawo bweru wali mu bulooka eryawo. Tunetuga tuli wano Busimbi, Gombolola Busimbi, Emityana municipality, eddwaliro erimirira Obwakabaka eritongozeddwa leero wano. Chicho enoka kati ukwata kusoka kwa wali abatuzi lero munda abali yabakusayidi eri bantadde abakyala kubanga abakyala bagenda kubeera nekifo kyabwe. Tubeera wano ne boardroom basobola okusinkana ne bateeseza, tubeerawo naddukanya ebyensimbi eddwaliro tweyo okugenda mumaaso ddala spaces. Kulambula babaliza akaniya kugoba endwadde mu Bwakabaka bwa Buganda n'Uganda yonna. Sande ewedde twabadde tuli mu kugoba akawuka ka Mukenenya, twewadde target ya 2.3. Olwaleero lutuukidde mu lunaku oba mu mwezi gwe gumu nga gavumenti ya Uganda omwezi ogwokuna n'omwezi ogw'ekkumi yagiteekawo n'egituuma Integrated Child Health Days. Wano tuteekamu okugaba obujjanjabi obw'enjawulo okusobola okutumbulira obulamu mu Buganda ne mu Uganda. Nga abo bonna abaana bagemeddwa abawezezza abawezezza emyaka 10 tugema endwadde ezinnako ne tugaba vitamini D ne tukola nutrition assessment okulaba abaana nga endya nnungi. Naye ekyenjawulo ekiriwo omwezi guno ogwa April 2025 nti okugema okw'endwadde zetugema bulijjo twogeddeko okugema okwa malaria. Mbadde nsaba nkwase director atubuuzeeko era tuwulire ki ekigenda mu maaso.
Natwaniriza nalinya Sara Kagere ate tukubengaleza amanyi nga twaniriza Katikkiro wa Buganda.
tubawe engalo bannange kubanga batukoze obulungi. Kamba sabe abamumusa ate balina kye bagambye basebo ne bannyabo nsaba wano ku lunaku olwaleero awerekeddwako era omuwanika wa Buganda past district governor Bishop Anthony Ziwa Chidamchana Diocese. Tulina ye mukama wange tulina George Senamulya ne maama mukama wange batubidde mwana Bishop yasooka owa Central Buganda ko Salongo Michono Diocese ne maama ne muwe bali wano mukama wange mukama wange waliwo Bishop Johnson Makumbi wa Pentecostal Church niyo wali wano mukama wange mwenna abatwegaseeko olunaku lwa leero naye mukama wange njagala okkirize nkwanjulire Eddwaliro liri mu kumazibwa litongozeddwa n'okugombola y'Obusimbi Mityana municipality lizimbiddwa wa Kabaka wa Buganda liggwawo alinnya Sarah Kagerere eddwaliro bwe liri n'alinnya Sarah Kagerere yakiikiridde Ssaabasajja Kabaka mutukula w'eddwaliro lino mu mikolo egikulembeddemu amatikkiro ago ag'emyaka 7 ng'ayogoma agagenda okuziba nga 13 omwezi guno ku lunaku olw'Essande ganaakuziba mu Lutikko wa Lubaga. Digital News Uganda Sigawa Gerald. Omwami Lutalo Saulo embuga eno eyambyuka Busimbi era ono ye myuka wange muzzukulu wa Kisolo Saulo Lutaaya. Nsaba baganda bange abeegombolola abagenyi bonna baaniriziddwa. Tusanyuse nnyo olunaku olwaleero
olw'ekiseera kino ng'amaaso gaffe abamaze okukifuna. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Bano be baganda bange ab'eggombolola zonna eziri mu ssaza lino ery'Essingo, era ngenda kukwanjulirayo omuntu omu yekka omusukulu muffe ye mukama waffe omukubiriza w'olukiiko lwaffe mu ssaza lino. Sobola okakompola wali omwami oyo ye mukubiriza w'olukiiko lwaffe olw'ab'eggombolola. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Njagala okwebaza ssebo w'ekitiibwa Katikkiro ng'ampita mu ggwe okutuuka ku mugenyi omusukkulumu. Mutukubiriza okukolagana obulungi n'aba central government. Ekyo ffe wano mu ssaza Ssingo twakimala. Era ekimu ku byo akabonero akakakasa meeya bwe tugabana embuga yoyo eyakoze nnyo ku mayiro y'Obwakabaka eyatongozeddwa Oweekitiibwa Mariam. Agana bulungi nnyo n'ebyaliwo byonna. Olabe ku chairman w'Erosi wano oyo akuuma embayiro ya Kabaka ku kyalo Gombe, olabe nga yasi wano waali wano. Nakkirizibwa okulaba Katikkiro konzo ojja kumulaba. Yoyo akuuma embayiro ya Kabaka eyo yatongozeddwa ku kyalo kyo mu muluka gwa Ssaabagabo Ssaabasajja Kabaka awamu. Tweyanzeke Kulewali Sebo Oweekitiibwa Dr. Martin Nsubuga. Nazo ne bannange abalala babiri kuliko Dr. Jane Nabakoza ate nga ne bamuzaala Buddu. Dr. Jane musawo w'abaana era ng'ali mu kitongole ekivunaanyizibwa okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Dr. Jane, please come. Dr. Jane nsanze nawe bampadde kutambula. Era ensonga zaffe ezibadde zikwatagana. Mukama wange omukyala ono naddala bama basoma mu bbeeyo nga sinaba kuwaayo ekikula ky'abantu, era mbadde nsaba bannange basooke bajje nga sinaba kutuusaayo obubaka buli mukama wange. Mu kiseera kino twagala mbula ng'akakiiko ne tuwaayo amagezi gaffe ag'ekikugu era ne tulambika. Tuzze tulambika okuva ekirowoozo kino kyajja nga tulambika minisitule y'ebyobulamu, era tuli basanyufu nti omulimu guno gutuuse mutendera guno. Akakiiko kano kaliko abantu bangi, kazze kakyusibwakyusibwa. Nze mukadde aliko oba ne Dr. Martin, kubanga mbadde ssentebe w'akakiiko kano kuva wakwata Ddamula kuva mu mwaka 2013. Era nja kubeera ssentebe w'akakiiko kano paka sinagamba paka naye bannange bangi bano bali ku bukiiko obulala, ole bannaffe abalala bali ku sayidi eri abali ku kakiiko kano abawayo amagezi n'okulambika mu nteekateeka nga yakatandika. So basebo ne banyaabe ekitiibwa tubeebaza era mbadde basaba mudde mu bifo byammwe. Mu gavumenti ya wakati tuli beesimu era basanyufu nnyo olw'enkolagana wakati w'Obwakabaka ate ne gavumenti naddala ekitongole kyaffe eky'ebyobulamu. Twateeka omukono ogw'enkolagana okutumbula ebyobulamu mu mwaka gwa 2019 ate enkolagana eno neziba bujja omwaka oguwedde. Njagala okukakasa bannasinga abali wano nti enteekateeka zonna oba enkolagana zonna zitutaddeko emikono
n'ebitongole ebyenjawulo funye nnyo okuwagirwa okusinga okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Era olw'ekitwakoze ekyenjawulo twebaza abaami ba Kabaka mwenna abakoze omulimu ogwo. Ate era ku mazaalibwa gano ffe nga bannasingo Ssaabasajja Kabaka atusoosowaza yatuwadde olusiisira lw'amaaso. Ekizimbe kiri kyonna kijjudde. Abantu abasoba mu bina bafunye obujjanjabi ate era nga bafunye ne gaalubindi za bwereere. Takomye ogwo baba banaakulongoosa ne ssente ezikutwala Emengo n'okuzza byonna byakoleddwako eddwaliro ly'Emengo. Tulyebaza lw'amazaalibwa gano, twebaza Ssaabasajja Kabaka kuba atwagadde nnyo. Ffe tweyama bweyami nga bannasingo kuba lino ekkula lya njawulo. Mu masaza gonna olengera ekimuli ffe kye twafunye ku mazaalibwa gano. Banaye mukikubire mu ngalo. Tuli ba njawulo, bannanga abo ab'amasaza bamanyi ekiri ewaabwe. Ekyokutuwa tugusigadde gumu kukwata luwalo waffe banaatuwulira kutegeera kubanga yokuze malwaliro mu Bwakabaka. Era pulojekiti eyo ey'ekizimbe ekisoose mu ddwaliro ekya outpatients ewedde nga tugenda ku pulojekiti endala ey'okujjanjabiramu abantu ba Ssaabasajja. Era awo nze genda nga minisita ku by'okusiga ensimbi awo bwengenda okufulumira nkwase munnange ow'ebyobulamu minisita owekitiibwa Court Leader atwale maaso eby'okujjanjaba. Abakakiiko k'olukiiko eby'ensimbi eby'enteekateeka omusentebe waako ye Profesa Umar Kakumba, omumyuka we ye Oweekitiibwa Mulwana, linako ne Haji Omar Mayanja, n'atamanyi nsene bwe ziwooma Munnamakerere Rotarian Kalibala, Haji Sebagala Mustafa, mugenyi waffe omukulu atera okulya ebintu bya Oweekitiibwa Bale Mugera yoyo, Oweekitiibwa Ronald Bale Mugera engineer, olumu ali eby'Oweekitiibwa Vincent Bale Mugera. Ssemasonga ey'okutaano ya bumu. Era obumu buno tufunddemu bintu bingi nnyo lino n'ebirala nga bw'olabye. Okukolagana n'abantu, okukolera awamu kitutte nnyo Buganda maaso. Awo nno nja kuyita abantu babiri, ssebo Obiwo, ssentebe wa boodi ya National Drug Authority, Dr. Nedat oyo tuli naye mu nkolagana y'amaanyi ebiragalalagala ebisensedde abavubuka. Yayise n'abasajja be ono Wankima oba Sewagamba oba Nakabugo simanyi, enkima zonna zifaanagana simanyi bazaawula, zonna ziri amenvu. 8 having quality and affordable health care. Nga tuyita mu kukolagana n'obumu tekuntegeeragana n'Emengo Hospital. Eddwaliro eryo likolagana n'Obwakabaka nnyo era be bajja nga bw'olaba wali ku kipande bagenda okuddukanya eddwaliro lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busimbi, eddwaliro Kabaka Muteesa II e Busimbi e Ssingo.
Ffenna tumanyi omutindo gwa Mega Hospital njaga kuyita Dr. Nsingo Kawuma omubanjulire ye Ssenkulu executive director wa hospital ndozalina byayise nabo tala ebbanga eriweredde ddala myezi kati nga baliro lino eri outpatients nabo ne bateekamu ku magezi era jjo bazze okukebera amaaso okugajjanjaba n'okugaba galubindi awo bwe tukoleganira wamu buli omu naleeta obukugu bwe n'amaanyi ge tufunamu nnyo ate ne tuyindo ate nga biri ku bbeeyi nsaamusaamu. Mukama wange nga mmaliriza nzikiriza neebaze mu Buganda oluli tekiniko lwebadde ntambula nabo mirundi ena akagali asatu waliwo eryemu ku ggwe e Buddu n'eryennyinga mu Kyaggwe eyo gye nva singa be buli tebaatubba enga ffe bana championi b'empaka z'amasaza naye n'ategese manda. Twalina okukolagana ne Buganda Land Board okunoonya ettaka amasasa gonna olusobola ozimba amalwaliro ne tukikola ne tufuna ettaka ate buli ddwaliro lijja kubaako ekizimbe ky'obusuubuzi era ekizimbe ky'obusuubuzi kigenda kubeera awo awali tenti awo mu master plan eyayisibwa town council okukubisa master plan enteekateeka y'ekizimbe kino ng'abalambudde mulabye its master plan eyo outpatients tugenda kuddako maternity wards, general wards, theatre n'ebirala master plan enteekateeka namulanda yakolebwa ey'amalwaliro gonna yali buvunanyizibwa bw'akakiiko kano okulaba nga pulaani ziyita. Pulaani zino omugenyi waffe omukulu njagala okuloopera pulaani zayisibwa era ne zikakasibwa ministry ya gavumenti yakati y'ebyobulamu ne municipal councils. Wano nno njagala okwebaza wano waaliwo vaawo mpitewo mukama wange nenjala okwebaza waliwo omwami wano erinnya Terennyinga meeya Mukambwe erinnya limusaana okuyisa pulaani n'obukambwe obw'amaanyi naye nga n'omunyarwanda wa Kabaka teyali wala n'akamu. Owekitiibwa Deo ne bwe yasikira gwali gubakwata gwali mulimu gwabwe okulaba nga ettaka weeriri ate nga likuumiddwa era twakola bwe tubonyaabonya gubeereyo essingo abantu b'essingo musajja wattu weebale nnyo era nkwagaliza nkusabira Mukama ogw'omukisa ozala abalongo wakola nnyo mwebale nnyo. Neebaza olukiiko Ssaabasajja lwe yannondera bano benteekateeka nabo byakulira ebyamakula Oweekitiibwa Kasozi omukungu Kasozi abo n'abalala bataliiwo Ssaabasajja ssentebe mulala wa nteekateeka y'amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka 7 tetugenze mu bitabo akuwaayo akantu katono aye n'akakujja tugatwale maaso tuzuse Buganda ku ntikko. Mbagaliza amazukira ga Mukama waffe Kristo amalungi ayi Katonda kumanyiriza eno Ssaabasajja Kabaka. Naye n'alinnya Kagero ono abadde musaale nnyo mulembe kuno omutemi. Ssaabasajja Kabaka ng'atandise kafuba okuzzaawo Buganda okuzzaawo Obwakabaka yateekawo olukiiko lwe yatuuma olukiiko lwa Ssaabataka olw'oku ntikko era ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omukaaga
1991 Saabataka yawannaalinya Kagere omubaka obw'okutongoza olukiiko olwo bwe tuli nayo olwaleero. Abeesinga omadde mukimanyi ekyo. Awo nno mwandikubye nnyo engalo. Era mu myaka 32 Kabaka Kasokedde atikkirwa Kageramu era abugirizza Omutanda emirundi nfaafa. Abamanyi okusoma ebitabo muyinza okuba mwasoma ekitabo kya Ssekabaka Edward Muteesa, The Separation of My Kingdom. Yakiwongera muwala we Kagere bwe tuli naye olwaleero. Tweyanziza Omuteregga okutuwa Nnaalinnya Kagere nga tujaguza emyaka 7 egy'ekitiibwa mu kabaliro ak'okusimba eddinda ku ddwaliro lino. Ensonga z'ebyobulamu mu Buganda zaava dda mpozi okwagala okwekala ekitiibwa kye tuyimba. Kimera bwe yava e Bunyolo n'atuuka ku Buganda mu Busiro yalwala, omusujja ne gumutawaanya, oba gwali gwa nsiri, Dr. Kabanda gwabadde ayogerako, oba gwali gwaki. Naye kyesimba omukulu wa Kasolya akengeye jjajja wa Mugwenda n'amujjanjaba, era yajjanga ewali Kabaka n'amubuuza akasujja kakuluma, n'akoma wayise ebbanga, Ssaabasajja akasujja kakuluma, n'erinnya eryakasujja we lyava. Kakati mu Buganda kyesimba Kasujja n'afaananako Abamerika gwe bayita Surgeon General. Ate Kannyana ow'Engabi Ennyunga eya Kalidinaali Wamala, bw'ogattako ekyo abasinga bagitegeera mangu. Oyo ye yakandanga Kimera omubiri, okukanda omubiri mwe muyita massage, Abaganda bakiyita kukanda. Okukanda ye yakandanga omubiri ng'amagumba. Orthopedic surgeon bano ba Dr. Kayembe babayita. Omutaka Kannyana ow'Engabi Ennyunga. Era mu mirembe gyonna egy'Abakabaka egizzeeko, abakugu mu by'okujjanjabi baakuŋŋaaniranga mu mbiri ewali Bakabaka. Kabaka Muteesa ow'olubereberye gwe mumanyi wa Lugembe Mukaaga, ndowooza yasooka okwawula abasawo abatuufu ku abo abaalimbanga abantu ndowooza olw'okwagala okubalyako embuzi zaabwe. Lwali olwo n'akwata entengotengo n'agiteeka mu ttama ne lizimba bwe liti, n'abagamba mubaleete bonna abasawuzi, abaganga, abasawo ba buli kika bambulire ekinnuma. N'abeeraawo n'abeera nga akekejja n'olw'obulumi, ettama lizimbe bwe liti. Ne balimba Omuteregga watabaala abaziba, ate luli wakukwata abawala bangi bwe wajja e Busoga, ate wagenda e Bunyolo, ebiteega ne bongera ebintu bingi. Waaliwo omusawo omu eyagamba Mukama wange kankwate ku ttama ndabire ddala ekisimba kino mbeera gye kirimu. Kabaka n'agamba gwe musawo omutuufu, mwabalala muli bafere, Muteesa olubereberye. Era awo Muteesa ekiragiro ekyali ekikakali eri abo abaalimbanga abantu abaabanga balwadde. Kabaka Dawudi Chwa tuyinza n'okugamba nti kumpi wa mirembe gino wajjuuzi bufuzi bw'amatwale, ye yazimba amalwaliro agaasooka mu Buganda mu biseera by'abafuzi b'amatwale. Tugambe engeri y'Ebuvuma, babadde boogera Buvuma 1914 n'alizimba, likyaliyo. Yasoosowaza nnyo ebyobulamu, era ezimbibwa Karamojja sente zandibadde omusaala gwe nga pulezidenti yasiwa e Karamojja ne bazimba eddwaliro e Karamojja.
era 1963 yayituusa nnyo ebyobulamu mu kitundu ekyo eky'Karamoja. Naye n'amalwaliro gaazimbibwa tugambe eri Eggombe e Butambala. Dr. Kabanda balowooza byabo byaffe lya Bwakabaka era tuli mu kkubo tujje. Kabaka Mutebi atuleese wano olwaleero omulimu gwakoze mu byobulamu okuva amabega lwe yatikkirwa okutuuka leero ndowooza gumanyiddwa bulungi. Kwogera bwogedde kugema abaana, akubiriza abazadde okuliisa obulungi abaana emirundi sigimanyi bulungi, okulwanyisa endwadde tugambe nalubiri. Ene singo ng'abantu balowooza alina nalubiri, amaka galimu bakiyita batya? Mwebale nnyo kujja bulungi bwemuti nga tutegezaako Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 7. Yakudummere Kabaka oba n'Obwakabaka. Waliwo emize egamba nga okubuuzabuuza abalwadde abamu obujjanjabi kuba tebalina kasente kubabawa, olina okubulankanya eddagala, webulankanya ku mirimu n'ebirala ebifaanako bwe bityo. Tusaba wano mu ddwaliro wano emizimbe gye tulina amalwaliro amalala eri kujja wano. Weewaawo tumanyi nti abasawo baffe bakolera mu buzibu, abali okusomoozebwa kungi, basasula lubiri, abamu basasula kisomatera ekisolo ekyo lusikijja kikeerezi, basula bubi ntambula nzima n'ebirala ebifaanako bye bityo. Naye ojja kusoma baamaze mu ddwaliro lino bajjire mu mutima gwaffe omwoyo gwa Buganda okutafa. Nabo omwoyo gwa Buganda okutafa yempaji wetuyimiridde, era byonna byetutuuseeko obwansi bwonna butuze tutuukako omutwalidde mu Bwakabaka kuddawo okutojjera balina wakati eyo y'ensonga. Ntera okugamba abantu nti omwoyo gwa Buganda okutafa si mbongo etwogera mwogezi kunyumisa emboozi, naye kintu kigazi, kirimu ebintu bingi, tekyaffe kiri mu mitima gyaffe, ffe tukimanyi. Tojja kikwata nti okisige mu kkomera eruzira oba kiremese mu buli ngeri yonna, kyaffe. Olwekyo nsaba bannange mwenna munyiikize omwoyo gwa Buganda okutafa, kubanga kyekituusiza wano we tuli. Ayinza okugamba nti kyekikyo omwoyo gwa Buganda okutafa kigazi kirimu batugambe kwenyumiriza mu ggwanga lyaffe Buganda, kwenyumiriza byafaayo byaffe ebimaze ebyasa n'ebyasa, kubanga Buganda si yajjo. Kyokka beegonze kati nze omugabo wa Kabaka Kintu ebiriro biwano siwala nnyo biwano sujjunono, naye Kabaka oyo batugamba nti era muno Buganda mu mwaka wa 2023 kubanga gwantu nnyo, naye nga tusize tusikiranga n'abavubuka wa Kintu tutuusa kaakati. Lwekyo Buganda si yajjo, twenyumirizaamu, twenyumiriza mu mpisa zaffe n'olwondolongo, twenyumiriza mu bika byaffe, Uganda erina n'ekika ate teriyegomba kungira munne naye teriyafutira munne mu kika kyo. Lwekyo omwoyo ogwo tusaanye tunyiikize abaana baffe n'abazzukulu basobole okumanya nti ebyaffe Buganda tulina okugiyimirizaawo okubizimba nga tuli bumu
tuleme okwekumula omulabe kwekazanya nga tusaayisaamu ttaani naye tukole ebitawera bintu bingi nyo byetusobola okwetuusa kale omuliraba netwesuusisaako akulembeze baffe bazze bakola kino ekisoboka tetulina ssente tetulina musolo naye namulaba nti ebintu bitambula naye nga lwaki bitambula ebyo ensonga lwaki bitambula kirabira ekiri mu Uganda okusoka kwenyumiriza kwefaayo ekigambo kyekirala kino Uganda lyaffe nga buli kirwa ku Uganda kitukwatako kati jjo abalabye ku TV mwalabye byabadde mu lubiri ebiseera ebyabaddeyo abantu balemeddeo kuba yatonyeebagunde nga teryaseruka naye nga baliwo abagamba kiti temugenda kwegamankuba naye nga bawulira nti kibakwatako era bafaayo balubiri lw'eggwanga lyabwe kirala era ekiri mu lwa Uganda okusaka kwefiiriza kwerekereza omuntu oyinza okuba olina omanya nti kale si bulungi nnyo bwene nandyebonde nebitwala naye era kati tuna obulekereza nange nteekeko ettofaali muzimba nyaffe Uganda sinabalala bwe babitandikira olwekyo balinaku olunakugabayamye banajja okusabinga abaana okusaba ekyo musikulu kyegendereza ennaku abageri abali wano eyitayo mu maka gammwe muleekeze omwoyo ogw'obupasukulu mu baana fenna byewalina kyayinza okukola obuvunanyizibwa tebuli mu baami ba Kabaka oba minisita oba Katikkiro fenna byewalina kyasobola okukola tuteeka ettofaali okuzimba nyaffe Uganda nebwoba nga osigadde wakanga nebuganga etulungi eri masembere tumanyi emiryango gyegiggulira osobola okusigala amagaali naye bwoba nga okunjula abaana bulungi okusazaffe bulungi mu beeyisa mu nyambala mu njogera n'olulimi lwaffe Oluganda tewali kubuusabuusa ekuwangula bagaba abaana kati bemukwatako mu ngeri eno ate nebajja okuba abaweereza b'Obwakabaka omunaaba baminisita n'ababa Katikkiro so basebenzeewo ensonga eyo njagala mu yeekaayo bulungi omulimu guno obuyagala gye gwatandikira tuusa kati tuzagamba nti projekiti eno etandiki projekiti kubanga era tandiki projekiti ezitera kuba nyingi nebezibaako obuvujjirizi obwenkanawo kubetutalina emirundi mingi era projekiti bazitulawo tabulakulana ekulawo naye nkolankola ojja kutuuka era nsuubira nti ekigendererwa kya Ssaabasajja Kabaka kyokulaba nti aseebeza obujjanjabi obulungi obw'omulembe ku bantu be nasobola ddala bulungi okutuukirira mu kifo kino wewala ennyo okusimbisimba nga munaana Apuli mwaka 2025 nkoko okukuza amazaalibwa ga Kabaka n'emyaka 7 balamusisa ebyo mwenna era beebaza emirimu gye mukolera Obuganda twebaza Katonda olw'emyaka 7 yakutuusizaako anasimu ekifaananyi ekisooka kyekifaananyi ekisooka Hey,